olwaleero tufunye akakalu ka kooti era nga tutuddeyo era nga twagala okubategeeza nti enkwata gye batukwatamu yali mbi nnyo era yali nfu era nga tugivumirira kubanga batukwatira wano nga tewali musango tuzizza ne batutwalako ebintu byaffe naye kusookera ddala amagye ne poliisi obeera bakola ebintu bwe bityo baba balina okuwandiika ne batutegeezako ng'obudde bukyali n'ebintu bye bakola byonna byonna byali wabwerwa mu mateeka era ffe tetwakwatibwa twawambibwa buwambibwa era nga tukivumirira ekikolwa ekyo era nga byonna bye batutaddeko byakyewuusa tebiriiyo era n'ebintu byaffe batujjako babituwe nganze emmotoka yange gye banzijjako bagimpe kuba bankwatirawo ku geeti najja n'omuntu eyali anvuga n'avaamu n'agenda nandikawo n'emmotoka ne basitula emmotoka yange paka ku CPS nga nange mwendi kuba baali baagala nvemu bankoleko effujjo nga buli babadde balinkola nenemeramu nentuuka paka ku CPS. So kati mu mbeera eyo ebintu bye baakola ebintu ebyo byali bikyamu nnyo ne bannaffe bonna balina stories ez'enjawulo naye byonna bye baakola bya bumenyi bw'amateeka era nga tubivumira ne sekuvumirira yenna asingayo okubeera ow'amaanyi. And we are out, but the situation in which we are illegally arrested from this very headquarters of ours was uncalled for because they didn't inform us, they didn't write to us whatsoever, but they just made the arrest that we are really illegal. They took our things. For example, my car is still at the headquarters of police, CPS, and they spoiled it. But it has been very unfortunate that they instead put traffic offences on me, whereby I had a driver got out from the gate, and that's where they told me from up to CPS. So all that, we condemn it. It was unnecessary, and also the situation we found in prison, especially with our people that were imprisoned there for over 4 years. They are there, they're in a very, very sorry state, and we have come out energized to fight for them, to fight for the political prisoners, to fight for the others, especially the young people who protested. We thank everyone who has stood with us. We thank our party, we thank the lawyers, we thank the president himself, His Excellency Sentam, for being behind this cause, and we know that we shall not back down. We shall keep on blessing, and we know we shall overcome one day as a country. Thank you. Era omuntu bali twagala kuvaayo twagala tusigaleyo paka kwebyokukola bibadde bikyaliyo bingi nnyo nnyini ddala kuba abaana be baasibirayo batalina musango bangi nnyo bali eyo bavundira eyo bali mu mbeera embi ddala kuba emmere yaayo mbi nnyo akawunga kabi ebijanjalo bibi ate be baliisa abaana bali mu mbeera nzibu nnyo tebabatwalangako mu kkooti bali eyo kumala emyaka ena bangi nnyo bali eyo naye tubasuubiza okuba nga tugenda baberera okuba kati ffe tuvuddeyo nga tulina amaanyi ag'enjawulo nga bongedde kutwongera kibuli na kutwongera amaanyi okulaba nga tetuddamu kubanga tutya amakomera kubanga tusangayo bannaffe bangi nnyo batwaniriza bwaniriza era ffe kitugenda okudda kukola kulwanira bannaffe bafulume n'okulwanira Uganda yattu okulaba nga tuva mu busibe buno kuba neno gye tuzze era tukyali mu busibe wadde tuvudde mu kkomera liri eryo eryaluzira naye neno tukyali mu busibe okulaba nga tulwanira eggwanga lyaffe twagala okwebaza abavubuka bonna gye bali omulimu gwe bakoze tubaleseyo bannaffe nga bakyali eyo naye tumanyi nabo tugenda kubalwanira okulaba nga bafuluma naye ate era twagala okwebaza ekibiina kyaffe kya NUP okubanga kimidde naffe twagala okwebaza abaloya baffe bonna kuba badde bangi nnyo abayimidde naffe bakulembeze bannaffe bonna twebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga ayimiridde naffe ku ssaawa eno n'abavubuka bonna abakwatiddwa okulaba nga tubaako kye tukola naye kati balowooza batutaddemu kutya naye ate batwongedde maanyi okulaba nga tubikolera ddala paka Uganda nga eri free.